Yes, tubaniriza nnyo mwenna abatulaba emikwano gyaffe abalungi ba viewers baffe abagoberezi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mukyatwekuumiddeko ku mukutu gwaffe ku mikutu gyaffe egyo tulinawo MC Uncle Bean tulinawo n'ogwa Red Palm 256 mwebale nnyo kubanga mugisubscribinga mugilikinge musharinge mucommentinge ebinyuma ebiyigiza ebisensa byonna ojja kuba obisanga ku mikutu gyaffe gino ate osobola ku TikTok account zaffe nogenda no following ayo kuliko MC Uncle Bean newo no waliyo Red Palm 256 muso kubanga era mutwegattako bulungi nnyo Red Palm 256 ku TikTok ne ku YouTube noza Facebook eliko Pam. Facebook kuliko Pam. Singa kwagala YouTube na byonna byonna twagalayo following liking sharing commenting amanya nedobozi za mtaking fadi Uncle Bean de la siboni mukeza bakezo kero gendo kwa kibija cyose unanda tumuto vision boy sala ngo incredible never challenge buda expendable 2023 mwana azara yetondo Canada Ottawa mutabani wa Tundu usangibwe no Vancouver swachikachwano no jya mpaka downtown no banga otufuna bulungi nnyo dala sirinzeka ndine munange yani Red Palm 256 wano e Toronto zili sawa meka ngenda musawa 2 yes. Video tujikoze sawa 2 gwenzo okutuka ko musawa endala n'ekyo bomanya otujikoledde zibadde sawa 2 ennaku zomwezi zibadde 4 mwezi gwa 10 so mwebale nnyo mwebalire ddala nsonga nyingi tugenda okubanga tukogerako tumulungulwako nga twegeyageyamu nga tutalento timu neeno omukyalo ono Red Palm mumale mugobere nnyo ku TikTok nga balambuza Canada yasinga balambuza Canada by the way bamugobera ne ku YouTube nga temumulabangako nnyo bbanga ddene bali temutera nnyo kumulaba oteredde badde manyi toteredde so mukwano gwaffe kyoba okola ekintu kimu kyokka bw'oba obigoberedde zensonga zigenda okunyonyola kati manyi kati oluganda lugenda lufa Canadian English my accents my general paper English but I know areva but tutandikirewa Canada ali atya Canada nyuma Canada nyuma nyonyo angaye Canada ngajensi Canada chigwa yes Canada nungi it's the best country in the world Canada esinga kyensendala Canada sinze ndi mtuze wa France esinga France lwaki esinga France esinga France kuba teri mu busosoze esinga France lwakuba buli kyoyagala ne skin colors zaffe zino okifuna mu France oba mu Europe obusosoze bungi tomala gatuuka ku bintu birungi oba ku mirimu mirungi gya bbeeyi ng'oli mu ddugavu Canada oli you access everything kye wali olooseeko n'ogamba bannange nzaani that is the promised land promised land nze sigiwa America njiwa Canada yes Canada buzibu ki bweyina banga lyomaze mu Canada nogamba kuba buli kibi kiriko ekirungi ekibi kya Canada mpewo yokka kyokka bwegiti kimu kyokka mpewo empewo nga yataamye otandika okukaaba kubanga ekuyingira amagumba newoba ne jacket eziri mu -25 nze nga because tonnaba kuyingira mu February kulaba mwezi ogwo empewo mpewo mulimu waka n'obeera omunakuwavu ova ku mulimu mpaka waka n'obeera waka n'odda ku mulimu yabagamba simanya balina emmotoka tebakifiiringa naye nze mmanyi empewo somehow era ogigwamu obuzibu bwa Canada bwokka mpewo naye ebeerayo season neggwawo ne tudda mu good life kyokwegamba kyekizibu kyewakasanga Canada kyokka kyekyokka kwega omuntu oyo ng'aliyo ng'agamba ffe tuli eno tunywa kacyayi k'enjaye nabakulaba nsi annatambula omuntu yanditambuddeko najja yanditambudde n'ogamba kino nali nkiroota iPhone 15 nali ngiroota ngenda gifuna mu nnaku 2 n'ogifuna Canada osobola okufuna iPhone 15 nnaku 2 yes osobola ogenda n'osulewo omukadde misana kiro weekend n'ogula iPhone 15 ng'omulabirira oba n'ovuga ubayo misana kiro ennaku 2 okay ennaku 3 iPhone 15 emisenga mmeka I think eteyisa $2,000 $2,000 osozikola mu mwezi osobola si mu myezi mu week yes
ate ne bagamba oleeteyo katini nga zonna tozireese olunaku lumu tozemalaako ensiga tegenda okwanemu katukuwe naye ng'okwana wa Canada okwepiica si kungi abaana babeera bize ku mirimu mu kusoma okwepiica ndowooza ng'ozzeeyo muwolide mu December Uganda n'osanga ab'Uganda abali idle abatya abasama oweno tasoboka taba na budde ogenda mulimba kibuli kimu akirabye emmotoka benze mujja nemuki yes Tesla can you imagine Tesla nekola uba okakasa yes Tesla nze nalabako benzi waliwo benzi speaker parliament gyatambuliramu empanvu yannona nga twali tugenda kuininwagi ye yannona yes Tesla nazo zikukima n'ogamba kale nali nziraba mu firimu tega Canada ate nga bannayuganda be bavuga Uber no kitegeeza be bazirina ate savugira mugagga ng'ovugira mugagga kinga naawe osobola okwetuusa ku bugagga olina emikono olina omutwe olina amagulu Uganda omuntu agula pikipiki ya millions n'agiwa omwana amuwa omutwalo buli lunaku wano buli muntu agivuga mmotoka aba yeekozesa kyogere bwoti nti Canada osobola okwekozesa omulimu gwonna gwe wali oloota egimu gyetaaga kusomako katini egimu gyetaaga tandikirawo kwegamba nze ntambula munyisa ekigambo neŋŋamba nti make Canada your home. That's a good motto. Make Canada your home. Olinga alemesa bano simanyi obusawo bwa semiti kenkozeeko nzimba waka biki biki obeeranga abamulemesa okola okuzimbawo ewaka bakole yoki bagende Uganda ennaku wiiki bbiri basooka abalina amayumba bagatunda ne bajja eno abalina za apartment olwedde abaana baabwe babasula ne babasuula eno kakati gwongamba nti ate okola sente nga ate ozimba eri kiba tekiggwa sooka ozimba eno gy'obeera bane bw'osabira kamba buliemu ekintu kimu bw'osabira mu kyaki eyo nga towa kimu kya 10 ndoozeera omukisa wafuna muto n'obwogenda mu ssabo n'otoddayo kwebaza ensi ekuwadde opportunity gyebaze obeera osasula emisolo oba okisasulamu emisolo naye zimbamu ekizimbe egulamu ekizimbe bazaalireyo ku baana abantu abamu bannaye bannayuganda kino mu kiige lwaki oba omukama akuwadde chansi n'obeera Canada lwaki totandikawo kampani n'omanya nti abaana bo muba baleka abaana e Uganda be banajja bakole mu kampuni abaana abasinga wano balina companies wali abatalina kampani nga afiira bya Uganda ne kampuni agikola Uganda n'akolera abakozi olw'eggulo bamubbe eyo endowooza tuba tulina ogikyusaamuko nga bw'ogambye let's make Canada our home tukkirize tubeera Canada tugenda wangalira Canada ekiseera ekisinga eky'obulamu bwaffe ojja kudda Uganda ng'okadinga Uganda tekyakuluma ng'ozimbye kalina tosaana genda upstairs tulina nagagenda mu kiraabu tulina nagagenda ku biiki abalogo bakuloga jjukira olugu eri nafuna abalogologa awo biki ensonga naye ate omusamu eddogo limukwata erimukwata nga atuuse eri erimukwata nga ali eno nodda balina sopu gwe banaabo weeno wamba n'amazigero gagoba eddogo kubanga nali naakatuuka jjukira nze nalootanga ebirooto ebitategeereka nga ki nga ki nalootanga ngudde mu nnyanja biki envubu emmira enkyalafu olowooza bwe tebwali bwavu katoloota ki nzanya n'emmesa omupiira Cristiano Rihanna ngamba please give me selfie oloota aba Uber delivery oloota nkoko ensiike oloota za pizza nga zijjideko za kakooka akali okufuka noloota Drake yani Drake ye muyimbi asinga wano rapa asinga Canada Drake nga tetanajja kunneyanjulira ajja kujja olina okusooka oyiga oluzungu ayogera Canadian watandise English classes already mmanyi engeri gye wazaalibwa e Canada I'm made in Canada I'm assembled in Uganda Red Palm waliwo ensonga ezimu ezigenda mu maaso tugenda kukwatemu ku emu yesebo tuzibe mabega Red Palm oli mu media lwaki bannamawulire Uganda balekulira faida lakazi bwe yalekulidde mulimu yaguddeko tulaba Uganda nti omuntu watuukira okubeera nti omuntu kati ono ye munnamawulire omutuufu oba ye muntu omukozi w'omulimu omutuufu ng'akola ki ng'alekulira oza kiki ekigoba abantu mu mirimu
kigoba abantu ku mirimu e Uganda first of all tobeera mu security olondamu by'olina okwogera ffe wano tulina freedom kyetwagala kyetwogera naye bo balina okulondamu n'atambulira mu kutya naye nga yeegumya ku TV. Yes. Kyogamba bwe bakyaza Bobby abeera settled waba afuluma ng'afuluma geeti oluddako ewuwe taba settled. Ffe twogera buli kye twagala Trudeau yatuwa eddembe. So eri okolera mu kutya. Bakolera mu kutya lwa kwekaza. Kati otuuka n'olyanga okutya okukooyi. Yes. N'okubeera ng'oyambala simanyi obizeeyo mu botiiki omusaala mutini. Ate mbu nawulira bagana okugulawo channels, YouTube channels. Yes, kati ne baba ng'omusaala mutini landlord amugoba mu nnyumba alina okusula mu kifo kya bbeeyi tasobolayo. Bannamawulire bavudde ku TV ate ne baddukayo. Nze ndowooza kutya kwe nkugambye. Bannamawulire bali mu Amerika awo. Nedda abo babeera badduse kutya. Kale n'obwavu mwebuli naye n'okutya. Uganda like aba media batambulira mu kutya kye kituufu. N'oyogera ku Mama Fiina obeera otya. Anti bw'otamwogereko birungi tomanya kiddako. Nze kata tya munsi kati. Ate lwaki obeera Canada? Lwaki tewasigalayo nga wali media? Kozi ozaalibwa Canada mbadde neerabidde. Naye ng'okutya Uganda abantu baddukayo lwa kutya. Kwegamba emirimu gigenda kulemesebwa lwa kutya. Lwa kutya, yes. Kati gwoyogera kubanga oli eno toli yeeri. Abaana boogera. Twogera abaana bavuma. Bavuma bino ebyanguwa bino ngenda kusabula ontegeere. Ogira kino ogira kiri. Naye genda ovuma omunene kale. Kati oba ovuma waaki? Munne nabo abantu baba bayisa bubi. Tebagala kusimba layini mu maduuka, tebagala simba layini mu banka. Balina ebintu bye bakola ng'oluusi olina kale bw'otuuka eno olaba abaminisita babateerawo eŋŋombe regulo bayite ku makubo. Owa pulezidenti. Sinala na motoka ekuba mukka. Weebale. Wadde akagombe. Tewali presidential convoy bwe tuba mu layini tuli mu famasi asimba. Tebali. Mbayitawa. Ati fere basinga serving bamanyi they are servants of the public kati yeetwalira ng'omuntu wa wansi because yeewaayo kusavinga. Teyeewaayo kutuyisaamu maaso oba kututambulira ku mitwe. Nina mukwano gwange yantuukiddeyo nga tuvuddeyo. Nina ensonga eno gye njagala okukuba. Mukwano gwange yantuukidde n'aŋŋamba Biini. Nina omuwala yadde mulokole namukwana. Mulokole namukwana namujja mu kyaki emu naye nga ali Pali kiridda. Paris is France. N'aŋŋamba omuwala ne mukwana. Naye nga ali eno. E Canada? Ali Pali. Okay. Yali Uganda omuwala. N'amukwana n'agamba amuteekemu ssente ajjewa. E France. Kati ng'omuwala amugamba nti ssente buli zasindika ba agent babbye ba paperwork baazibye. Kati ng'afuna agent owuwe. Ng'omuwala bamuyita akole ki appointment okola appointment ogenda ku ki ku visa. Ku visa embassy. Omuwala ng'akola ki ng'atya. Omusajja agenda oteekawo mbega ng'omuwala ali ki lubuto. Omuwala omusajja aguddewo ekigunga yakonoonera muwala miliyoni zazigenda mu 8. Yazongezaamu kuba nali mbeera France teri ssente. Omuwala yakayonoona omusajja yakonoonera muwala. Ati kyenkugamba omusajja akulimba nali mbeera Bufalansa teri ssente. Teri. Ati yamuwanga buli lunaku. Yamugamba genda okula akataka kano genda okagula. Nze ndaba nga yakulimbye kuba nali mbeera Bufalansa. Kyogambe France teri bagagga. Abannayuganda si bangi. Kati abatono abaliyo y'omukubbo. Omukubbo. Kubanga nze mumanyi nemuyenga alinayo amaka. Okay. Kati obadde ogamba omuwala amukola atya? Yamuyisizza n'agamba avudde ku bannayuganda okufuna girlfriend ye Uganda. Kansange eno omuntu wange amaze okweteekamu ssente najja. Mukole ki? Mutweyagale muwase ekyo kikole ki? Kiveewo. Bw'oleka omuntu wo e Uganda oba mu nsi gy'obaddemu naye oba girlfriend temunneewasa n'otuuka eno n'okikuba n'okyabuluza wandimutisse oba kisaana nnyo n'ofuna eno. Kisaana n'omuleeta kubanga yabeera akutegeera. Problemu eriwo anakkiriza obeera nga bwe yali e Uganda naye nga kisaana n'omuleeta. Akkiriza okola ki? Kisaana n'omuleeta kuba yakutegeera era woogendera ogamba omuleete nga wano odibye ng'aba wano obagezezaako ne bakulema.
anti twagambye babeera busy balina ssente beeraga ng'ogamba kanfune ka organic kange Uganda kaleeti anti kyenkugamba we Uganda tuyinza okuba twekwanidde na ku ssimu kyakulekaayo okay yomuleeta n'omuwa chance naye n'omugamba togenda kukola ki kati nze nkubuulira amazima omusajja omutuufu omukyala we yandibadde takola ebweru ng'amuwa ssente n'alabirira awaka oba n'akola emirimu gye bakolera ewaka kusiba nviiri kulabirira abaana oba ng'akolayo part time nabeera ddala ng'abafumbo b'e Uganda ng'alina time y'omusajja talina kujja wano n'atandika kukwata shift ku shift kubanga aba agenda kwerabira in the long run aba ajja kuvaako olw'omulimu si olw'obuyaaye ku bantu b'olabyeko e Canada eno waliwo b'olabyeko abajje ba girlfriend baabwe mu Uganda ne babaleeta yes ne babeera successful yes olabyeko bwe badisappointinze nedda nze abasajja bentuukidde baŋŋambye tetusobola kutikka mwana w'ekyaddondo bakola bubi omuntu omuleeta kubanga yabajja okutegeera just n'omubuulira mbu ssente ziyinza omusigula kiba kibi omusajja n'omujja e Uganda yes nga mwekwadde internet ku ssimu ndi Uganda n'omuteekamu ssente zo ajje sisobola lwaki nze ate nze ng'ogambye waliwo abasobola obbaleeta osobola ofuna nja kufuna wano lwaki oba tofuna ku Uganda ajja kukyuka kuba abasajja tebalina tuulaaka bagenda kufuuka king in jail naawe abalina ofuuka muddu awulira batajja kukkiriza lwaki omukazi ye tasakyuka omuleeta eno nga mulungi n'afuuke ng'afuukira wajjukira n'abantu tebalina time tebakulimba ng'akyukira eno teri byamabaala simanya ba girlfriends twegase tugenze sula mbaala okakasa abaana babeera ku mirimu wakaba eno Canada ekuwa obuvunaanyizibwa n'obeera ng'oli serious n'obulamu obwo kegamba omusajja atikke girlfriend naye omukazi totikka because omusajja abasajja ba wano bagenda kumukusigulako bamuyigiriza ekitambula abasajja bajja mugamba okola kyewaka ziri factory zinoonya abakozi kati ate olwolesewa kutuula waka ati nkugambye nze njagala obufumbo ng'ojja omuntu e Uganda ng'agenda kubeera ng'obufumbo nga butambula waka abakazi abamu bakisobola because abakazi bano balina wano ng'owulira otya nga bagati bawoyo nno takola abeera waka nga ate baba bamanyi batya bakolera kompyuta waka g'obeera oleese bantu bawo ku bantu bakutegeerere tereera abatulaba tulinayo conference zaffe kantandikire n'omwezi ogw'ekkumi tugenda kubaayo n'omukulu King Saha ne omukulu Madiat ne Kiko King Saha ajja ne Simoro ono ye MC w'olunaku MC Uncle Bin Mama Pitimof yamulonze Mama Pitimof yenna abavuluwa wano yamulonze yegwe okikolo tewakajja naye obeera kuziposta oyagala kuloga kwewuunya tetwagira ku script yemu maama wakikubiddewo bannange kati mukwano King Saha ne Madiat ne Kiko bagenda kubaawo bakusanyuse bakudigize bakuwuli jangu onyumirwe okuyingira dola zigenda kuba 7 ng'oziguze kati ne bona ogulira ku mulyango dola zigenda kuba 10 abali mu America abaliriddawa mujje mangu musobole okubanga mukola ki mwekwasa ebintu ebyo bulungi nnyo ddala njagala kubabuulira gundi weeri ekivulo Gordon Mackey Road 30 Gordon Mackey Road North Yoko wegenda okubeera ayagala okumanya ebisingawo nyiga +1 647 713 1441 nyiga +1 647 onyige 713 onyige 1441 ate abagala oweereza ssente za e-transfer basobola oku emailinga snanvule mama Solome Pitimof nanvule naye kati snanvule@gmail.com bamuweereze ssente babuukinga ettebo bw'oba ofunye ennamba eyo ojja kwogera naye byonna ajja bikugamba kibenga kiggwa mu mwezi gwa January tulinayo waliwo conference ya Madamu Dodo mami wange Madamu Doreen Kajumba alinayo conference bagita
malnutrition. Bannanga kuliko okugulawo office ye mukyala e Canada gwe tumanyi mube tumanyi asoose okugulawo office. It is a very big achievement ku Munnayuganda. Era kati gwe bwoba oli awo onoonya office wawo n'okolera ebintu byo printing oba oli mpya Canada ng'onoonyawo okuprintingirawo okusomera emails zo tonnagula computer onnagula computer osogenda office eri ku Eglinton. Oteekamu mu Google the Center of Social Justice. Yeah. The Center of Social Justice. Oyinza n'omu contactinga yategese conference eya January eya malnutrition. Ate okwewandiisa oba okufuna invitation kukomenda kuz'omwezi nga guno okugwa kasolo mu 3 taate ndowooza kukomanga 3 mwezi guno bwe kutweka nga 3 gwatandafuna invitation mukwano gwaffe ng'onoonya ndala. Enamba ya Madamu Dodo eri +1647 eri +1647 oyongereko 92 oyongereko 90 oyongereko 34 osembeyo 0 +1647 ogeteko 92 93 92 90 340 ya Madamu Dodo Kajumba. Ntukyayongerayo. Yes, tulina the Amara Girls Initiative namwe ababeera Canada oba ng'olina gy'obeera oba mu Europe ng'oyagala okujja. Twagala abantu basumbuye mu Canada. Twagala bw'okwasaganya ebintu ebyo bw'omukubira abasobola okufunira hotel booking osobola osoma ku namba ya Madam Daphne yewa Amara Girls Initiative Girl Empowerment. Girl Child Empowerment enamba eri +147 +1647 onyige 616 onyige 14 onyige 15 +1647 onyige 616 onyige 1415 abo mukwano gwaffe the conference ezimu eziri e Canada gwagoze tabamu osobola ba contactinga nogira nawe alina akalango koyinza okatuleetera ne tukakulangira ku bwereere tusaba ssente ffe. Nawe alina program information temusaba ssente. Wow, kirungi ekyo mukolera ggwanga gavumenti erabirira ggwe nze ndi musomesa nkola guli musomesa nze nkola gavumenti erabirira ggwe ne gavumenti ekulabira otya nga ate okimanyi abazaalibwa e Canada ebalabirira okuva nga muli mu lubuto kitegedde mbadde sikutegedde. So kakati mukwano zezimu conference eziri abantu bategesi mojje wange minibox mbankuwa namba mutegesi sina kinyinza kuyamba kirala please. Yes tuweta abantu bweru ate nabo tebaleeta nedda bajaba bagenda bayambako bagenda baleeta baga kujja mu conference nojja n'osoma n'otegeera by'olina otegeera boddayo n'oddayo. Byebyo munnange byenyinza okugamba owaayi anjisebo Madamu Zari Boss Lady Zari the Boss Lady yakubye omwana embaga banayo bini nali manyi olugambo lwakugwa kani yakubye munne embaga. Zari yakubye Shakibu embaga ate Shakibu banange muwaayiriza Shakibu si musajja akola alina omulimu Zari yagamba atunda amamotoka timwavudde sente zikuba Zari ye bayanjudde akoze embaga bayanjula oba mu covid sijjukira naye bayanjula nedda bayanjula oteseganya bagenda ew'omuzadde nabaga nti genda bwe muli kola nedda bakola nika mbu yamukubako surprise namugamba tugende najje nkutwalako ne bagenda munika. Bamukola munika yasaba amahari gammeka yasaba ndoza naye nga Sakibu webale kwasaganya mulimu ogwo omukulu Tamale Junior webale kubanga ekibiina kya abawasiwa association Shakibu nawe muleke munno era kati abantu abatongezebwa Shakibu Gulunedi Keizi Kapale Kategwe buno kaso omulimu linda Kategwe mbadde nkyali ku lujja onoonya tukufu naye abaana b'e Canada onaabasobola nga bwe nkugambye bajja kugamba tokola ojja kwonooneka. Sagala okay listi banesimbye munyo naye ngani listi obadde okyasa mulimu Kapale Keizi mulimu Gulunedi mulimu ate kuba amawulire abagenda mu America abalala abakuluko nafumbirwa nnyo abakulu mundi yadibira ku lujja mu America katongole mutongole mundi Selector William naye yadibira ku lujja baba bakulu
ate Ibrahim Mukasa abeerawo. Ibrahim simanyi bulungi kamunoonyerezeeko. Mpulira ali Canada. Simanyi sinamulabako. Owulira oba mpulira kubanga ne bwokebera ku bintu bye tetumulaba. Biyinza okuba bisibituufu. Zemanyi ali Uganda. Ekirala ani omulala awo ali munoke yakivaamu mpozi nga naddamu okukola approach buto. Ani ali ku mulimu ogwo omulala. Sibamanyi gwabambuulira nze mba manyi mbu mubawaayiriza kati nga Shakibu wakyo muwaayiriza. Naye mamu Shakibu alina ssente yasitudde omuntu yakozeza lwenviri yavudde Uganda eyo nnyonyi okumusuuza paka South Africa ne basi zigendawo abagidde mu nnyonyi ati toli ku Snapchat sente zigenda byo sente meka olooza kyangu eyatunze olugoye batase mu kubuulira amazima Shakibu weewunzawunza n'osulawo zali mulonze akozi mu association mwoli kati agogenda muleta Canada obogenda fumbire nina kapoti wa bakuli panango yo mukyala tasobola nina kapoti wa bakuli atasobola nakula nuna sukali gwe vaako ndabadduka nina kapoti wa bigalo ewa bakuli ne katwe naye kati gwe zali omusobola twaki Shakibu nga waali Shakibu alina ku ssente atunda amamotoka gavumenti endabirira onaamuwa kamwanyi usula bulungi ndya bulungi ufuwa bulungi naye okimanyi ate yalina okweguya kuba omuwa obutuuze n'abuwa abaana naye batuuze bawa butuuze bwange sha ogenda kugira tujja kweyagalirangako eyo tufuna muno maanizirandi bwetwesinkanira nedda oba olina omuwa obutuuze ne balatiifa nedda mukwano nedda naawe abaana balina yabazayira America abazayira Uganda yenna gye yabazaalira nedda sikiriza kati obwa Shakibu abaana be bagenda okutwala oba olina omuwa chance abaana be bafune obutuuze obulimu omulamu Shakibu bambi mwebale nnyo mwebale ddala webale kwasaganya mulimu ogwo webale butaswaza nnyo kibiina kubanga ekibiina ekyo bwokisomale Tamale Junior kirimu atya bakamugoba mu malyaga alabika agenze ne Donzula ku birthday nabye Donzula agenze ku birthday Dubai teyagenze sente yaziguzeemu gundi Subaru olw'omukazi yamuwadde senagula badde bamugobye n'omugoba mu kika omukadde n'agulira Tamale Junior emmotoka omuto n'amugulira emmotoka Subaru ne bamuzza mu kika mpulidde Keizo omuteeka Mukeizo yafumbirwa wani gyali abyanze nedda mbadde manyi ogamba Kaye Wisdom tannaba taliimu bagenda ne kakalaamu Bungereza bafune nekirema nibadda ku lujja bamitwe minene oba tebamanyi kufumba bulungi nakwoza kankubuuzeeko ekintu ani yaddirira Ismail Access okukola ki ani bloga gwolaba yadda mu bigere bya Ismail Access yafa nakyo irreplaceable tadzikaawo nganzi irreplaceable gwe tusobola okukuzawo Tamale Junior mwogezi mulungi mbuuzaako gye nali nkoledde yonna sizikawo kituufu toleta kizikira kutangaala kanti I'm not replaceable bannaye mwenna mukulike abagenza okwaniza omukulembeze mwebale nnyo mwebalire ddala asubire byatambudde nga bwe mwabibala so mukama olinayo ebigambo ebirala yes twagala mu subscribing ku channel zaffe eyange eri Lady Pam 256 TikTok Lady Pam 256 oba Lady Pam Toronto wonteekeramu wondabira buli lunaku nkeera n'enjogera ku bitambula mu Toronto wano mulekerawo okujja ku video zaffe ne mutakufollowinga ne mulaba video zaffe ne mutasubscribinga bantu mmwe temuddamu kujja temuteekamu budata bwammwe kutulaba subscribinga followinga ntaddemu obudde can you imagine ya kubanga ebyeno bya awa gyoyonoonye wano badde osobola ogenda n'ogikola ebigambo bibiri byogamba omuntu eyakatuuka e Canada nga mupya omuntu eyakatuuka e Canada omupya omuwala agira alindako kukola ki bagenda kuwaanawaana naye bamale bakulya ate bakulekewo balinda bapya balinda abazze gwabeerako obeerako kaseera katini n'ovaako ate omusajja olina okukkiriza mbu emirimu egitandikirako gya factory mulimu ajja n'akuweereza ka inbox nali dokita simanya nnoonya gwa dokita nedda otandikira wansi kubanga egyewo no emirimu gya wansi nagyo giriko ssente waliwo n'emirimu egitalimu nnyo kusoma waliwo bannakiganda
ejo tejiri ejogena no wasana kigana na kuwa kagundi ka allowance tejiri ye Canada so walwe yampadde ayagala kumpa bitano ayagala kweyambulirako naye ati akobine 15 Canada nawe osobola ozikola nagambye osobola ozikola mute ojja zikola tokkiriza mbuno nkuwa 15 mpisi babeekaabo ojja kukolera kitundu nina okukuma embuzi yange embeerera yange si bino baako kata sigita billahi tallahi sigita akobini wazaala otya omwana ng'oli mbeerera bankaka bankwata Anange kyanaku ate jjukira eno teri makanisa nandigambye tugende mu counseling eno teri lankyawa ngenda kukola agenda Pastor Jumba ku Dominion Church counseling okay ate ebyenera atabeerayo buli kaseera maybe ku Zoom my church zeno za Zoom tebiriyo eno bini ebyo byali eri gye wali eno tebiriyo ate no Katonda already yakigusa buli kimu katogenda kusaba kibini sawa ogenda kusaba kikyotalina mbulira Katonda ape emirimu gugo weeri n'okumanyagana n'abantu abannayuganda bya networking ojja funa Katonda ampe omukyala ojja funa Moses Besting tumiddeko nnyo tumiddeko ani wana Canada ntumirani Doreen Kajumba namumaze Daphne namumaze Nakato Brenda mami wange yanzaala wanjo omukyala gwe mwenkana naye emyaka yakuzaala nina emyaka emeka Uncle Bin Brenda takuzaala anzaala wanjovu gamba mu byekika sina byaki mama taba muto mama aba muto nedda programu zigenda kujja bwezityo ezenjawulo nga tuli mutwenja tujja balabuza ku bintu byenjawulo tugende ku bintu byenjawulo bingi we muba mu subscribinga abate ba subscribing abadde mabega wa kamera Auntie Myra mwala wange Auntie Sharon mwala wange bini bwotyo nedda mwala wange ndikojjawe Myra ne Auntie Sharon asiba enviri atuwe ku namba yababeera Canada nga bagala enviri Auntie Sharon soma ku namba yo eri 647 379 1299 asiba enviri eri 647 379 1299 mugenda mukubireko jangu asiba bali Canada Toronto ayinza ogenda omusibe Ottawa abana abakyala abafumba namuteekamu sente obini naawe awo wanvuyiza akola delivery akusibira nga girako ne takikaaba kyaki nakyakaaba